omanya ddi nti temuli Baganda, omanya ddi nti muli bachwezi. Akati nnyabo w'emmamba odi eri gye tusoose waggulu ebadde etambula ne audio zonna naye twalonzeeyo emu gye tunnyonnyoddemu ebigambo biri ebisoose waggulu. Wabula akatuntundu akazzeeko kampaliriza nkomewo gy'oli kubanga byonna bikuŋŋaanyiza byonna nagenza okulaba nga amakulu ge gamu gonna gategeeza eri audio esoose. Kaakati mu mbeera eyo ne mpuliramuko akaloboozi akalala akankutte omubabiro nti maama ngenza okulaba nga mu bintu by'ayina oba byazze nabyo mulimu obusera, mulimu entungo n'obulo. Entungo n'obulo ke kabonero akategeeza nti muli bachwezi, era nga wakati bw'oliba otandise okutambuza ensonga olina okutambuliza lwalo eyo mu kitundu eky'abachwezi. Gamba ng'okunaaba entungo n'obulo, okunaabanga amata, kwesiganga ku muzigo, okusiganga entungo n'obulo, kuma ekyoto ky'obusa. Okitegedde omuntu ali kutegeerera alina okutambuliza mu buchwezi. Ne bw'olibanga obika kabaka olina omubikanga mu buchwezi, ne bw'olibanga oyambaza bajjajjaabo olina okubambazanga mu buchwezi. Kyokka ate olubugo teruli bulamu kubanga lw'olina okusoosa bajjajjaabo n'olyoka ozzaako ekikooyi. Okitegedde? Kati era lubaalo ono alimu ekitundu ky'abaana, lubaalo ono atudde ku bulongo. Be baana bano b'obadde olaba oli nabo mu butundu buno obuzzeeko, be baana bano b'obadde oli nabo. Ekirala, omuvubuka gw'obadde olabamu oba omusajja gw'obadde olabamu abadde yeeyubula, mulimu obutundu obumu obadde olabira nga musajja mukulu, waliwo ogambidde sijja kutuula na musajja mukulu, waliwo obeeredde mu baana nga bali waliwo omuvubuka. Omuvubuka oyo ye Ssaalongo akutuddemu. Bbawo ono maama, obwedda gw'olabanga maama, oyo kabaka. Okitegedde? Oyo kabaka era ye nannyini baana bano ye Ssaalongo, ye nannyini baana bano bobadde olaba. Lubaalo aba amaze okukuba omweso nti Lubaalo yatudde ku butonzi. Kitegedde? Kati obusera buno bw'olabyemu ke kaseera akazibu. Mwana gwe ojja kutabaala, ojja kusanga akaseera akazibu mu mbiri oba mu nsozi nga bonoga nti maze mu lusozi emyezi ena, akaseera akazibu. Okitegedde? Akaseera ak'obujiji, ak'obulumi, nga tolya kyankyanga mu kwesalirawo nga bulijjo bw'okirya, tolya mmere bulijjo nga bw'ogirya, olya akawunga bwe bityo ngera bw'omanya eby'entabaalo. Obeerayo mu kunyigirizibwa, bwe busera. Omuntu yenna aloota obusera. Obusera butegeeza akaseera ka lubaale, ke kaseera akazibu. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Obubaka bwonna mbuwulidde, audio zonna nziwulidde, naye zonna bwe ngenza ozikuŋŋaanya zitegeeza ebyo ekintu kimu. Olina okutabaala, olina okunoonya bajjajjaabo. Lubaale we atudde ku bulongo, atudde ku bulongo. Ekirala, mpuliddemu akatuntundu k'omusajja. Olabika olina omusajja nga bajjajjabo baamusiima ndowooza, mpozi nga mpulidde bubi. Kuba mpuliddemu nti kye twava tukuwa omusajja aliko empewo biki bwe bityo. Olabika olinawo omusajja oba boyfriend naye ndowooza nga empewo zo zaamusiima. Lwakuba abasajja empewo zibasiima ate oluvannyuma ne beesulika. Kati ng'obwo obusera bw'obadde oloota akaseera akazibu aka lubaale, abasajja abamu we babalemererwa okubawasa kwe kubeera nti emisambwa gijja kutwala ewantu olweyo omusajja atandika okwekyanga biki, ate omusajja kasita yeekyanga ng'empewo zimukyawa. Okitegedde? Nga si mugumiikiriza. Abasajja bangi empewo zibasiima, babba b'abakyala zibasiima, naye ate oluvannyuma ne baawukana. Lwaki? Nti abakyala abaliko lubaale si bangu bakugumiikiriza. Abakyala abaliko lubaale batabaala nnyo ate balwayo nnyo mu nsozi oba mu mbiri. Entabaala ezo zibatwalira ebiseera bingi. Genda okole kino, genda e Bukasa, genda wa Nakayima, genda wano. Oluusi gy'alaze ebaseeyo ennaku 9, eri yeebase emyezi 6, eno myezi 4. Kati abasajja abamu batera okukivaamu, abamu abatali bagumiikiriza. Abagumiikiriza abamu basigaza bakazi baabwe, abatabagumiikiriza abamu baawukana. Okitegedde? Kati ekyo tekikweyinuza. Kuba ekirooto ky'ompulidde bw'oba olina boyfriend oba omusajja, mpulidde nga lubaale yamusiima, mpulidde bamwogerako, lubaale yamusiima naye anaamalako naawe. Abakazi ba lubaale nga muleppuka. Okitegedde? Eri twasuze ennaku 46 ate olwaleero tonkwatako. Bangambye ensule wansi ennaku 9. Biki? Kati abasajja abamu batendewalirwa nga nawe bw'omanya emize gy'abasajja, amaddu biki. Okitegedde? Ate omusajja waka yaba akufuga, yakuwasa, yakulabirira, yakuliisa. Ekivaamu ekyo mulwanaganye, muyombaganye biki, ekivaamu empewo kumukyawa. Okitegedde? Empewo zikusindisa ewantu oba Bukasanga eyo webaseeyo ennaku 9, oba zikusindise
tandanga eyo baseena ku 2 bazikusindise mu lusozi oba mu lubiri ng'olwo olwebasemu emyezi 6 basajja batono nnyo omusajja gwenza okusanga nga yeetadde mu kiti ekyobusiru n'agumikiriza mukazi we batono naye nga abalubaale abasinga obungi babeerawo batandika ensonga zino nga babbaabwe bajjajja be babaagala okitegedde naye abasajja batukeseera ne beekalamula ne bayomba ne babayombesa biki kati si kyakufuna biki weesibye mu nsonga ezo zitaggwa biki awo abafumbo we baawukanira nga balubaali kati sengejja bbaawo basobola okugumikiriza leebuleebu w'abakyala gwe batambuzaamu ensonga si bakyala bokka n'abaami baleppuka nnyo naddala omuntu ng'aliko ekitundu ekyo ky'olubereberye kati obufumbo awo we bufiira biseera ebisinga obungi naye wano mu ntandikwa lubaale aba akugamba twasiima mukwano gwo kumbe tebijja kubaawo lubaale fayini aba yamusiima era nga mu budde obwo gwakuwadde naye ate lubaale waliwo watuukira natandika okutuma kino n'akutuma kiri n'akutuma wano n'akutuma wali wano webakewo booti wano webakewo ennaku bwe ziti wano myezi bwe giti genda okukanga entabaalo zimazeemu kumpi mwaka mulamba kati abasajja abasinga obungi awo webatendewalirwa webalimirwa bakazi baabwe bangi nnyo era baawukanye okitegedde kuba omukazi watuukira okumaliriza ensonga ezo bbanga liba lyetoolodde omusajja baamufuna lwalumu kati awo webaawukanira okitegedde kale nno obuseera bw'obadde olaba olina akaseera akazibu nga kabbanga eritali ttono eritali lya mwezi gumu bwe buseera bw'omuntu bw'aloota bw'olaba nga obuseera mu birooto byo oba buli mu kikopo oba muli muki naye nga buseera teweeyibaala kituvudde tukugamba nti mu birooto byo tuwulira ng'omusajja baamusiima naye ate leebuleebu wa lubaale ffe experience gye tufunye n'endwa gye tumuluddemu leebuleebu wa lubaale abafumbo batono abatera okwegumiikiriza okitegedde batono obugumiikiriza butera okubula era ekitera obbasuula bugumiikiriza era abafumbo abalyegumiikiriza ne beegumiikiriza ne beesigaŋŋana ne bagamba nti bba wange agenze mu ntabalo taba mu bwenzi mukyala wange agenze mu ntabalo taba mu bwenzi n'amugumiikiriza n'amuteekako omutima oyinza okwekanga nga bo basigaza abaagalwa baabwe n'ebiseera ebisinga baawukana lwa budde ebiseera beefuna kitono tebeeraba okitegedde ate omusajja bw'abeera mu ntabaalo eka baba bamugaana okukola ebikolwa by'omukwano ng'ali mu ntabaalo ebiseera ebisinga obungi oluusi atera kumala zimaliriza n'abakyala bwe batyo kakati awo ewali obuzibu bw'abafumbo mu lubaale oyo alikkiriza n'abeera omusiru aliwebwa mukazi we alikkiriza n'abeera omusiru aliwebwa musajja we abantu abatabaala eyo nana bemusanga mu nsozi eyo abeebasi babeera baalekayo amaka ewaabwe oluusi baalekayo bakazi baabwe naye ne baguma abakazi ne baguma paka omusajja ono waaliddira abasajja ne baguma paka mukazi we waaliddira awo be basajja oba abakazi abasigaza abaagalwa baabwe n'ebiseera ebisinga obungi batono baalubato kuba abasajja bagumiikiriza mu kino ekintu batono nnyo era omukazi olutabaala emyezi 3 myezi 4 musajja aba yatandise okwekyanga myekyango biki mulwayo kati mukolayo biki ebitaggwa biki nze era ngenda kuwasa biki ekivaamu awo mwawukanira kale byebyo naye nga audio zonna nzigasse ne bwetatawana zizza amakulu genkuwaddemu geego gootegeddemu weewaawo bweza nnyo bweza ddala yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.